Mu bifaananyi nkulaga omusajja abadde Ssaabaminisita wa Bungereza amanyi Alexander Boris Johnson yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 19 Juni 1964 yazaalibwa mu bitundu bye Upper East Side mu kibuga New York mu ggwanga lya United States of America. Bolson yalekuridde ekifo kino kyakulunguddemu ebbanga lya myaka 3 gyokka kasooke nkuwe ku bakulembeze oba Bassaabaminisita ba Bungereza abasatu abasembayo olwo Boris Johnson yalyoka akwatemu. Asooka ye Gordon Brown ono yabeera mu kifo kino okuviira ddala mu mwaka gwa 2007 era bw'atyo n'alekulira mu mwaka ogw'2010. Yaddirirwa omukulu David Cameron yabeera mu kifo kino okuva mu mwaka gwa 2010 naye n'akyabulira mu mwaka gwa 2016. Baddirirwa omukyala Theresa May ono yabeera mu kifo kino okuva mu mwaka gwa 2016 naye yakyabulira mu mwaka ogw'2019. Boris Johnson kwe kukikwatamu era yalangirirwa ennaku z'omwezi nga 24 Julayi 2019 era yatuuse kusuulawo ttawero n'alangirira okulekulira kwe ennaku z'omwezi nga 7 Julayi 2022. Wakugira akuuma entebe eno okumala ennaku embale okutuusa muddira mu bigere lw'anaalangirirwa. Ejja Radio Uganda ku YouTube.